Nze Bishop Dawson Kyakuwa Ssentebe w'Ero C3 Mugombe ye Namuganga Mukono District. Wano wali ekkubo gye bayita Matumbwe oba omugwa gwe bayita Matumbwe ogulemesezza enkulaakulana ya Namuganga okutwalira ddala emyaka 40. Naye tukkiriza General Katumba okuyita Minister of Works yazze n'asalawo okugukola okulabika nga abantu ba Namuganga basobola okutambula n'okuddakanya emirimu. Wano woolaba swampu eno wali ekkubo erinza okuyambako takisi okuyitawo okuva e Kampala ligguka e Nakasajja n'osalira wano n'otuuka e Nakadindiri mu ggombolola y'e Namuganga mu Namanoga. E Nakadindiri eyo we wali omugga gwe tukaabirira President Museveni okukola olutindo olwo lwetaaga obusente butono weziba biliyoni 10 gavumenti esobola ekyo kubanga olutindo olwo President Museveni mu mwaka gwa 86 abayeekera abaali abayeekera akaseera ako we baayitanga okujja okuwamba Mukono ne Kayunga. Era mu kuwamba Mukono ne Kayunga waaliwo ne woofiisi gye baayitanga eya Yoweri Museveni ng'akyali muyeekera. So olutindo olwo tusaba lutindibwe kubanga kijjukiso kinene nnyo. Era mu mwaka gwa 2001 Pulezidenti yajja mu Namuganga n'asuubiza nga Kano Katerega akyaliwo nti ajja kulima n'okutinda omwalo ogwo oguva e Nakadindiri okutuuka e Luweero Lukowe, ng'omugga ogwo gusobolera ddala okugatta abantu ba Kayunga ne Mukono ku Luweero okutuuka amangu e Luweero nga tebayise Kampala, nga tebayise Ziroobwe okwewala jaamu n'emirimu otandika otambula obulungi. Lyolaba obubi bwalyo oba n'okunyigirizibwa kwe tubadde tulina kye tusuubira nti General Katumba Wamala ne Minister of Works ne President Museveni balabika bagenda kikolako kubanga twalonkinze. Naye ekkubo lino mu gombola tulina essomero lya gavumenti erya secondary liri Namuganga, naye sayidi wano ono mu luka gwa Kayini ogulimu ebyalo 19. Ebyalo 9 mulimu abaana abasoma ne secondary, ate wano tewaliwo secondary ya gavumenti eri Namuganga awo. Abaana okuyita wano nga bateekwa okugyamu engoye okutambuza, era nga woolaba nga bateekwa kugyamu ngoye okusala amazzi balyoke bagendewa e Namuganga oba okutindigga ebitosi batuuke ku secondary e Namuganga. Ate abalwadde bwe balwala oteekwa kubayisa eri pikipiki nga ziteekwa kuddayo ate Kasawo ne zigende Kabimbiri ne ziruka zidde e Namuganga mu ddwaliro, naye ng'eddwaliro liri awo erya gavumenti Health Center 4. So tubadde mu buzibu bunene nnyo, naye bwe liba likoleddwako gavumenti eba etusaasidde. Kasawo singa oluguudo luno lukolebwa mu standard etali yakuyuugayuuga abantu ba Namuganga tugenda kubanga tutandise ogaggawala olw'ekkubo lino. Nsonga y'amakubo Namuganga ng'eggombolola twandibadde bagagga nnyo kubanga tuli balimi, naye tumiisinga obugagga, emikisa egireeta obugagga. Emikisa egireeta obugagga makubo. Amakubo gaffe mabi nnyo. Twebaza General Katumba olw'okubanga amaze okutulobingira oluguudo lw'e Matumbwe olubadde lwatufuukira ekizibu eryatuleetera obwavu. Naye bwe naaba likoleddwa waliwo enkyukakyuka mu nsoma y'abaana n'okugaggawala kw'abantu. Ate wano we tuli neebaza tuli mu lyato wano ku mwala oba ku mwalo gwe bayita Nakadindiri Lukowe. Lwaki Nakadindiri Lukowe? Nti eno sayidi eno Nakadindiri kiri mu Mukono District, ate Lukowe kiri mu Luweero District. Wano woolengera bassebo ne bannyabo, awo we mulengera we wali ekkubo oba omwala oba omwalo amagye
age bayitanga abayeekera ne President Museveni ng'akyayitibwa muyeekera we baayitanga okujja okuwamba oba okununula abantu b'e Mukono ne disitulikiti y'e Kayunga. Abayeekera oba amagye ga UPDF gaayita wano. Era awo woolengera awo waliwo ne kye baayitanga woofiisi ya Pulezidenti Museveni, waliwo bayitanga woofiisi ya Museveni eri awo sayidi awo mu makati awo. Naye olutindo olwo lwolaba oba lwe mulaba bassebo ne bannyabo, olutindo olwo Pulezidenti okuva mu 96 nkugambye baayitira wano nga tuwamba obukulembeze buno Mukono ne Kayunga. Naye mu kuyitira wano Pulezidenti bwe tumala mu 96 twalina Kano Katerega bwe twatuula naye olwaleero mugenzi n'atusuubiza okukolawo wano mu 96 97 12. Unfortunately nti bwe twaddamu okulonda teyalondebwa, ne tumukuba oba ne bamukuba akalulu, ebyokutulonda ebyokukolawo wano ne bifa. Pulezidenti Museveni mu 2001 n'ajja wano mu Namuganga ne tumutegeeza ekizibu kino nti kyavuwazizza abantu ba Mukono, kyavuwazizza abantu ba Kayunga, ate era n'abantu ba Luweero, ate era kiviirako ne jaamu nti wano singa wakolebwa abantu ba Kayunga n'aba Mukono kibanguyira okwegatta ne Luweero, bizinesi ne zitambulira ddala. Pulezidenti mujjukira nti awo we wayita tukolere waawo. Pulezidenti n'atusuubiza nti awo tugenda kukola waawo, naye Katerega nga bw'ataddayo ekyo ne kikomaawo n'okutuuka olwaleero. So nga Namuganga oba eggoma ly'e Namuganga tulonda 98 100 NRM n'abawagizi wano akalulu ka Pulezidenti tukamuweera ddala. Tusaba wano nga tuyita mu ofiisi ya General Katumba Wamala eya Works and Trade Transport, Works and Transport, twandisabye awantu wano wakolebwe. Oba General Katumba akyali mu ministry eyo oba taliimu, ye Pulezidenti akyali Pulezidenti w'eggwanga. Naffe ng'akalabo abaamuyambako, abasajja abakulu n'abavuka bakitaffe bajjajjaffe abaamuyambako mu lutalo okuwamba wano Mukono ne Kayunga, atusasule wano. Nze Ssentebe w'Ero Fifiri Mugome Namuganga ndi muwagizi wa NRM okuviira ddala mu 83 okutuuka olwaleero. Sikyukangako, njiwagidde n'ekyeyinza okunkolera kwe kutinda oluguudo luno bizinensi zaffe zirame. Sebe erinnya lyange nze Musanje Margaret Mama Matumbwe, nga nze District Women Councillor Seeta Namuganga Mukono District. Sebe okusoomoozebwa tulina nga Namuganga Sub-County bwavu. Obwavu butukutte, ffe tuli balimi na balunzi. Abantu beno balima enva. Ffe twali tutwalira ddala enva ezo nga ziriisa abantu b'e Nakawa, nga abantu baffe balima entula, biriŋŋanya, muwogo ne lumonde. Naye kati byasalikako kubanga emmotoka tezikyasobola kutuukayo amakubo mabi. N'olwekyo kati omuntu agenda okupakira ebintu okubituusa mu ttawuni e Nakifuma oba e Nakawa, ekyamazima ng'amagoba gonna gaweddeko. Bwe bwavu obutuluma, abakyala obwavu butuluma, abaami obwavu butuluma lwa nguudo mbi. Embeera y'ebyobulamu ssebo, abakyala batuuse mu mbeera enyigirizibwa, n'abamu batufaako nga banoonya amalwaliro amanene gye gali nga Kayunga. Omukyala eyandibadde agenda e Namuganga amasannyalaze, omukyala eyandibadde agenda e Namuganga ekyamazima ekituufu enguudo mbi. Kati agenda okutuuka e Kayunga eri ku ddwaliro eddene ekyamazima nga oluusi atugenze nakaana ddala abakyala abayitira mu mbeera ey'okusumulukuka okuzaala. N'olwekyo abaana baffe ab'amasomero bafuna injuries nnyingi nnyo, engatto buli wiiki ekutuka, omuzadde nga n'essente zigula engatto taziraba, emigga mazima nga kiringa ekizinga kubanga abaana nga tebakyasobola kujja. Ate nga mu Sub-County yonna tulinamu amasomero aga secondary school amasomero 2 gokka. Kati nga bagenda okulinoonya gye riri ng'ekyamazima olugero basebo ne bannyabo tusaba kutuyamba abaminisitaazi mwenna twagala Namuganga akyuke. Okusookera ddala byonna amannya nze Kito Joseph nga nze ssentebe owa LC1 ow'ekitundu kino ekya Namanoga.
enguudo bakama bange tusabira ddala okutuyamba ku kigambo ekikwatagana n'enguudo. Enguudo zaffe mbi nnyo. Juzi baali batwala wano omulwadde yakutukira wali mu kkubo, bazza maiti bwe baamukuba mu kinnya ogenda okugira ati abaali bamukwatiridde nti afudde. Ekitegeeza nti kyava ku luguudo olutali lulungi, obulamu bwe ne bugenda. N'olwekyo abakulembeze nga mpita mukama wange ssentebe ow'okusatu, nga mpita mu MP, nga mpita mu bakansalaazi, kubanga nkakasa nti bonna twalonda layini emu ya movumenti okutuukira ddala mu ofiisi ya pulezidenti. Bakama bange tusaba mutuyambe ku kikwatagana n'enguudo. Enguudo ezo zo muzituyambire ddala, kubanga ali wano ebimotoka bya Sinotraka ebyo bituyisiza ddala bubi nnyo, bigenda ne bitikka omusenyu oba bitikka ttani mmeka, kakati weerinnye awereko efootoddewo. N'olwekyo abakulu abalina obuyinza ku disitulikiti mutuyambe mupime ttani mmotoka ezo ze ziteekeddwa okubeera nti zitikka, zitambule ku luguudo lubeere nga lusigalawo nga lulamu. Amannya gange yenze Mutebi Mansuur. Nsomera eno Namuganga. Litusumbwa tutya ng'enkuba etonnye, liba bbi nnyo. Ebisooto tuba gange Sinabula Calvin. Mbeera weegire. Ndina ko ekisumwa kuba enkuba weetonnya, amazzi gasala, olumu n'abantu ne bagwa mu mwanya bafiiramu. Mubaamu ebisooto nga n'omwe bayisaamu ente zibasumbwa ne zifiiramu. Abatwala ebintu byabwe olumu bitaano oggwa mu mazzi. Ate mwe abaana bagenda ku ssomero madde musanga kusomozebwa ki? Ffe nga tugenda ku ssomero amazzi galidde gasaako olumu nga gatusumbwa n'okugenda ku ssomero ng'oba otidde nti gayinza okukumira. So bwe bakola ekkubo lino mugenda kuyambibwako? Tugenda batuyambizibwa engeri gye tugenda ku ssomero. Nze Ramanzani Mahende. Ramanzani Mahende. Obuzibu bwe tulina ku kkubo lino we lisala abantu tebayita. Amazzi gaba mangi nnyo, ebisooto gajjamu ebikko, naye tubale twagala Muzeeyi Katumba Wamala atukolere ekkubo naffe tubeereko mu bulamu bweyagaza. Tegeera ekkubo bbi nnyo, terikyatambuza. Wanene omusana gwagwaseeko we tutambulatambulako wabi nnyo ddala. Ddala lituwewulako ddala, kubanga ate n'ekirala funda muno tebaleetaga baligaziyeemuko tusobole naffe okufuna kuki n'ebigoma bangeremuko ku bigoma, kuba ebigoma bateekamu kimu, ekyo kye main switch yetwala amazzi yokka. Kati kwegamba egajjula ne gatuuka eri ate ne gakomawo, kati amazzi ne gatandika okusala, gatandikira ddala wano okusala mpaka omugga guno kuggwako. Kitwala ennaku nga 4. Kubanga abasobola bayitamu ne piki nga zigakoma mu makkati muno. Kitegeera ab'ebigere bafungiza ngoye ne bayitamu. Abaana b'amasomero bajjamu bujja ngoye ne batambula. Kati engoye zaabwe z'endala ezino ez'okusomero uniform bazambala batuuse eri mu maaso. Tusanyuse nnyo balaba ku luguudo luno okulabika okuba nti mutandise tufuula okugenda okwagala okuteeka mu layini okuba nti lwanjawulo. Kuba ffe tufuna okusomozebwa kw'amaanyi nnyo kuno lwe luguudo lwe tuyisaako emaali yaffe esinga obungi omuceere, emmwanyi, ebijanjaalo, kasooli, naye ng'ate enkuba weba etonnye tuyisibwa bubi nnyo, oluusi tugwamu tulemerera oluusi okusomoka. Ne piki zennyini ne weba tekuli kintu osobola ogipaakinga ate n'otambuza ebigere. Kati ekkubo lyo ng'amafumbo lyatufuukira bbi nnyo mu mbeera y'okutambula, naye lubanga musazeewo lututeekamu amaanyi nti ludde mu layini mugenda ba mutukoze bulungi. Lusinga basumbuwa mu biseera ki bya musana nkuba? Bitusumbuwa nnyo mu biseera by'enkuba, ekyo ekimala okuggwa mu biseera by'akasana bitusumbuwa nnyo singa oba otisse nnyo ku ppiki olw'ebinnya ebirimu. Osobola okukuba ekinnya n'olemererwa n'owaaba ate n'ogwa mu mwala olw'ebinnya ebikola ki ebirimu essebo. Kino nga ffe abavuga ebidduka sometimes zifa nnyo piki zaffe egundi zino sekaabuzoba zifa nnyo
ekosebwa nnyo ne muyingini kuosa okuba ekinnya bampa neetuula ate neekosebwa nnyo n'otafuna kituufu n'okakana nga luvannyuma lwa nnaku 2 obeera mu galagi tovaamu kuba piki erwanisa amaanyi mangi okusobola okuyitawo ate oba ogitiise nnyo yembeera gye tuyitamu muzeeyi wange mu Matumbwe wano. Erinnya? Amannya agange nze Patrick Mbidde nsangibwa Bwegiire. Matumbwe wafuna oluguudo lwe tukozesanga okufunizibwako buli kimu emmere ebyokulya okuleka ekyamazzi g'okutugaine naye ebyokulya emmere ebyembeera y'ebyessente tuyita ku luno okufuna. Bajjanjabi osobola okujja n'omulwaddewo ate n'akalubiza nga otuuse wabi ate n'omusitula osooka omuteeka ebbali then ate olesomose ppiki ate omutuuzeeko olyoka omwongereyo bwe buzibu otusiŋŋaana bw'amaanyi bungi ku kkubo lino eno. Erinnya nze Kabbulu David ndi mutuuze wa Kituula era lino ekkubo lino eno lituyamba nnyo okubanga tutambula ne twegatta ku muluka ogutulinaanye ogutulinaanye guno ogw'Ekayini kuva Ekituula Ekayini so nga tuba tugatta ebyenkusuubulagana wakati wa muluka guno ne guno so lino ekkubo eribeera lifudde liba lituzizza nnyo emabega kubanga ebintu ebibeera bikoleddwa eno biba tebikola ki tebivaayo ate n'ekirala n'essomero lye tulina erya gavumenti eriri waneene Namuganga abaana abasinga babeera eno Kayini genda kubeera biyambiddwa kinene nnyo okulaba nti abaana tebasumbuyibwa okuva eno okusala nga babeera bagenda ku ssomero okulaba nga bafuna obuyigirize. Embeera y'amakubo gye tulimu mu kitundu kyaffe mabi nnyo. Okuva ku kyalo okugenda ku kyalo ekirala oba tosobola olw'embeera y'ebinnya erimu. Abaana okuva ku ssomero okugenda ku sekendule ebinnya baba tebasobola kusala mu biseera by'enkuba nti amazzi gasala mu Matumbwe ate ng'essomero lya sekendule liri Namuganga. Omuntu okuva e Bwegiire okugenda ku ddwaliro e Namuganga okufuna obujjanjabi aba tasobola olw'embeera y'amakubo nti amakubo mabi ebinnya bingi. Kale tuba tusaba gakolebwe tusobole okubeera naffe mu Uganda eyeeyagaza. Tuzibuwala ku mbeera y'ebyobulamu kuba eddwaliro lyaffe tekuli ambyulensi. Kyetwandibadde tukozesa boda naye nago ogenda okujja omukyala waaba ayagala kuzaala kati ng'okuva e Bwegiire oba okuva e Jjimbi okutuuka e Namuganga awali eddwaliro kizibuwalamu olw'embeera y'amakubo nti gaba mabi. Okuva e Bwegiire okugenda e Namuganga ekkubo we libaddamu wakozesebwa 3,000 bwe liba fu weetaagisa nusu 7 oba 8 kuba buli gw'ogamba aba yeekwasa olw'embeera y'ekkubo. Kaakati tusoomoozebwa olw'ensonga nti by'olima baba tebasobola bituukako. Amakubo bwe gaba malamu emmotoka zisobola okutambula ne zinonayo ebirime byaffe naye bwe gaba mafu tezituuka oba olina bipakira obituuse emmotoka ezinaakola ki mu mbeera eyo ebirime ne biba nga bigwa bbeeyi naddala ng'amatooke emmwanyi ne kkooko waffe. Kizito Kamada. Kakati abakulu tweyanzege amazima gali nti tuli bubi okusinziira ku mbeera gye tulimu ate ffenna tuli balonzi tulonda ne tusuubira wabula ate bwe tumala okulonda ne tusuubira ne tudisappointing olw'ensonga nti ba LC3 be tulina bo bafuna amaanyi okuva gye muli era abakulembeze abawansi basuubira essuubi okuva waggulu. Esaawa zino tusaba gavumenti eveeyo etuyambe ku kkubo kubanga naffe tuli balonzi era tuwa musolo. Enkuba bw'etonnya kubula asala tetusobola kuyita okujjako ng'osoosebwa okutuuka ne muddayo gye muva ne munoonya ekkuba eddala osobole okuba nga accessinga okutuuka gy'okola ki gy'ogenda naye weetonnya olina okulinda ekinene kitono ennyo esaawa emu olw'abantu batandika okuyita mu mazzi nga gakendeddeko naye wojja immediately n'embuyaga eyinza okutwaliramu. So tusaba gavumenti etuyambe naffe nga bwekola amakubo amalala etukolereko nerino naffe. Balenda yakubo tuli bubi
amaze bakwita ekiro sawa nga mukaaga ogw'ekiro novuga omukazi olubuto naye mwenyine avuga n'okwatibwa ekisi museera kyokka budde bwakiro ebinnya sawa nga musanvu ogw'ekiro omuyamba omuvuge naye omuntu gwandivugidde dakika 3 omaze omuvugidde sawa 2 naye nga kiki piki ye bannamu naye ng'ebinnya n'otuuka noga muveeko mutambulidde omukazi olubuto n'omutambuza kumpi kilomita namba naye nga mulimu gutambula yunga ng'amazima ojja kwesa amazima linnya Yahaya wa miti mbi nnyo naye ekisinga okubyonoona mmotoka za musenyi. So kiki mwandisabye kye musaba muyambibweko mu mbeera eno? Gavumenti etukolera amakubo gaterere nze mu ddwaliro luba lutalo olw'amakubo okuba nti mabi omuntu ng'alwadde mu budde bw'ekiro era aba ateekwa kufiira eno kubanga teri aba asobola kumugjayo okuggyako nga kukalakita yezze nesobola okumugja eno. Abakyala b'embuto mubakola mutya? Bamanya kati bw'otuuka awabi nga babeetikka nyini ye oba nga amuteeka kagaali ng'asobola okugenda naye nga talina kyakkola. Amanya gange mpitwa Lwakisajja Joseph ndi mwana muzaala wana Nakadindiri ate nkulembedde nnyo ebbanga ddene nga mpeereza gavumenti eno NRM emyaka gye nina 58 nga mpeereza naye muganda wange obulumi bwe tulina wano bwa kkubo lino Nakadindiri eseeta wane namanogo omuluka guno ate nga bwe tukuyega tumukuyegera paka omusajja n'ayita era mugombolola eno yakyasinze Museveni okufunamu akalulu yafunyemu naye nga twagala ekizibu kyaffe naffe okutusasula ng'abatuze be Namanoga Goma e Namuganga okutusasula kuba oluguudo era singa bulukolebwa bassebo mukama waffe w'ekitiibwa Museveni tuba tumaze naffe otusasule ebbanja ne bw'oliba ovuddeko tulyesiimiramu omwo. Embeera etukoserezeza ddala era ssebo nga ow'ekitiibwa ssebo nga bw'oliraba munamawulire nga bw'olirabye ekkubo lituyisiza ddala bubi nnyo nga gye nkomezza. Okufuna okusomozebwa mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni tetuganya atufuze bulungi naye ewaffe eno tuli mu mbeera mbi. Ekkubo ery'e Nakadindiri erigguka ekibengo eritugatta ku Luweero tusaba Pulezidenti Museveni alibeere ng'alitukolera. Bw'anaaba ng'alitukolera ensubira n'ebyamaguzi byaffe bijja kusobola okuba nga bitambula. Obwavu kyekimu ekkubo liba nga temulina kkubo n'ebyemulima tebitambula. Tewali bizinesi gye mukola ng'evaawo. Olina bw'analima kasooli ali awo y'anaaleeta emmotoka akubuza ngenda kuyita wange kuyite ku miti ng'ekkubo tewali. So tusaba Pulezidenti Museveni atuyambe atukolere ekkubo lyaffe naffe tutuukane ku mulembe. Amanya mpitibwa Kiwanuka Julius. Obuzibu bwe tusanze ku makubo gaffe ebinnya bibi n'amafuta ne zifa ezira zituula kale kwegamba embeera gye tulimu si nnungi tusaba gavumenti etuyambe tulongooseze ku nguudo